Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page. Mwebale kubako, mwebale kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update nyingiddewo ne hot updates. Nyingiddewo ne hot updates. Sharing ayita munno tubenga tusobola okuberanga tutandika. Njagala okumanya oba network eri clear mumbuli Mr. Update network clear. Njagala kumanya network clear bwe bakiriya nga mungamba bakatuuka bwe bakiriya nga mungamba abaka twegattako wano ku the updates online page gamba Mr. Update network clear network clear network clear network clear bantu bonna mbategeeze bonna buli omujali ti Mr. Update ayingiddewo ne hot updates dero moto na moto dero moto na moto yingirawo Mr. Update mugambe ntuse nabadde nabagambye sawa 3 naye mu nkola y'emirimu waliwo kibayita labadaba style kati Bosco abadde atayiza sawa 3 akyankalanye network nze nenzijja nga sawa 3 tezinnawera ebyo nayo nankola ya labadaba style mbadde mbageye sawa 3 ne lwaki nzize kati Bosco abadde atayiza nti ku sawa 3 tukyankalanye network ne mukuba igino Mr. Update ne nyingirawo kati labadaba style mukyali batono nnyo Mr. Update ayagala kubeera nga atandika njagala kubeera nga atandika ate nga Mr. Update neyongedde okutabuka olunaku olwaleero bwengabye level mugirengedde oba ngabye ku level leero Mr. Update sitira kugaba level ne leero ngabye ku level Mr. Update level mugirengedde gye mubadde mwenna oba bwemba mulabye level nga mugirengedde munsinyako nemunga nti Mr. Update ka level tukalabye team level gye muli sharing ayita muno Mr. Update ayingiddewo teri kuzikiza mukyali batono nnyo mwongere okubeera nga mujja bw'otuuka mbuulira Mr. Update osinziddewa bw'obanga oli team level ng'onnengedde sound we bakkiriya nga muŋŋamba Mr. Update sound kiriya bwe kibanga ekifaananyi kiri kiriya nga muŋŋamba Mr. Update ekifaananyi kiriya nyingiddewo Mr. Update team level nyongedde okuwanika ebbango bwengabye level olunaku lwaliro saragabagaba level Mr. Update ne lwemba nvuddeyo nengaba level njigabira ddala lwemba nvuddeyo nenga nti kati budde bwakugaba level njigabira ddala nolwekyo team level nkulabyeko wano Maria Mutesonge level ogirengedde team level mwagala level saagala kumanya angambye level clear ani wano wantu wonna ebo ange Mr. Update ka level tukalabye level nyongeremu oba nkendeeze mune abantu batufuukidde tabu bantu bafuuse ekyonga tugambye abantu katubalage ku level tugambye abantu katubalage ku level saaga bana amanya we bajja bantu bamanyi wo we bajja bw'oba lankayo ng'eri ku level ya Segirinya lanka weeyina okubeera lankayo bw'eba ku level ya Edi Mutwe weeyina okubeera lankayo bw'eba ku level ya Bobby Yanga weeyina okubeera naye okyali ku level ya Segirinya lankayo ekyali ku level ya Bobby Yanga lankayo ekyali ku level ya Edi Mutwe oyagala kuwanika bbango okwate president waffe embirevu Mr. Update sigenda kukkiriza muntu kwagala kukwata mu kirevo kya president waffe oyo president waffe yawanika debbango yali mala kati levo yebe ba Donald Trump ba Beyonce ba Maria Carey nyogerekani Barack Obama Michelle Obama kati waliwo abantu nga levo yabwe ya Mr. Update Bobby Yanga Sauda Madada okyali ku level ya Mr. Update okyali ku level ya Sauda Madada okyali ku level ya Bobby Yanga oyagala kuwanika bango tetugenda kubakkiriza sharing live video eno Mr. Update nyingiddewo team level mukyali batono nnyo Mr. Update ndeeta ebyokya mukyali batono nnyo mwongere mwenna okusharinga ng'oyita muno sharing ayita muno team level njagala okubalabako mumbulire Mr. Update kibadde kitya kasukaali keeko oba nyongeremu mwanyinazere magisa nsanyusa okulaba webali kubeera nga naawe oyingiddewo kintu Mr. Update nyongedde okulaga level olunaku olwaleero ate buli lwe bukya nyongera okukyajinga buli lwe lukya nyongera okukyajinga nolwekyo embeera bwetyo bweri naye
kansoke njogere ku update eno then njogere ku update ndira kansoke njogere ku update ya mugana fe Eddie Kenzo mune mugana fe Eddie Kenzo tukuyinako buzibu tetukuwalana kyoli naffe tusobola okukibeera ne munnanga ate gwoyina obuzibu kuffe bw'ogamba mbu watuuka ku airport wasangawo Segirinya Muhammad banange lanka yange entono Lodi Kansala owa capital state y'eggwanga Uganda oyinza okunnafuya n'otuusa ku level egamba nti nasangawo Segirinya ate nga ne Segirinya anonye serefi muganda ngo nkoze bubi nnyo ntize nali nonye serefi ntize nali nonye serefi ogenda omukimako ntize nali nonye serefi muganda nali sinonye serefi nze bwe natuuka ku airport y'Entebbe omulimu gwe nakola ne Kenzo teyagukola mwabali ku live mwagulaba Eddie Kenzo yasigala musaaniruufu waggulu sabo yenga akajjadde akute awadi ye bwati Mr. Update ngeno wansi nwana police etwala pichi z'abaana police ekuba abaana nga nze nwana olutalo mumubuuze pichi police ze yawamba n'abaana be yakwata bavaayo bati amanyine bo bavaayo mumubuuze mumanyi Mr. Update enkola yange mumubuuze pichi abaana z'abaana ze bakwata n'abaana be basiba amanyi bavaayo batya nze yabajjayo nze gwagamba nti nali mutono people power yakusindikira ekikonge kibayita Segirinya Muhammad Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tan eyo level omugamba nti ano ne Kenzo oba omukakkanyiza nnyo bwana Kana Kambata era Honorable Kyagulanyi mbamulaba ku airport ng'anonye Kana Kambata nze bane nandinyize mbabulira mazima njagala kulaba Barack Obama nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abo banonye ba Donald Trump nga bazze ba Magufuli ba president yerevo gyaliko naye people power ekusindikidde ekikonge bakiyita Mr. Update okiraba kizaawo nze nalwana olutalo lwonna bakwata abaana bakwata pichi z'abaana tamanyi na gyavaayo zitya era banamawule mubuuze pichi z'abaana ze bakwata niya zijjayo nze Segirinya gwanafuya gwagamba bwe natuuka ku airport nasangawo Segirinya ate nga ne Segirinya naye anonye serefi ekido kinyiziza muganda wange you should apologize to me failure to do so Mr. Update ngenda kutabuka failure to do so Mr. Update ngenda kutabuka nze eyataasa abaana be bakwata nze yabajjangayo mazima ga Katonda muggulu yenga ali wali akajjadde bwati akutawadi mwamulabako nga kakuttaka polisi yakwatanga abaana ngebakwatira eno wansi nze Mr. Update generali motoka navaamu nga polisi ekwata abaana ebakuba emiggo bana bafunye obuzibwawo nga nze nwana n'ennyonnyola polisi pichi ze bakwata ez'abaana ne ngamba sivaawo nga tebazitadde nze gwogamba nti saayina makulu nze gwogamba nti nali nonye serefi eyali anonye serefi ate yandinunudde pichi z'abaana eyali anonye serefi yandibadde abeerawo ku lulwo nolwekyo njagala osiime busiimi nti people power ekikonge kye bayita Mr. Update kye yakusindikira kyali kimala ate nange namala ne nejjusa ne ngamba Mr. Update sinze nali nnyina okgenda Bobby yange yayina okgenda nange bwe neekubyemu ttooki nendaba nga Mr. Update nange nali munene nnyo ne ngamba nti oba singa Bobby yange yeyagenda singa nnuwa mutwe oba ye yagenda nange mazana neekubamu ttooki awo ne ngamba singa twamuweereza Denisite Fulagaleyiza n'abanga ye yagenda nange Mr. Update nawe ntuusawo ne ngamba naye nange nekkakkanyamukko nange nekkakkanyamukko olaba nange Mr. Update ngamba nekkakkanya ate ng'ogamba mbu wali ku airport oyagala osangewo pulezidenti bane muleke nammwe kunafuya naawe leka n'okuleka muganda wange statement gye wakoze mbu watuuka ku airport wasangawo Mr. Update mbu nga nange nonye serefi ekintu ekinyiizizza nnyo toyinza kuntuusa mu level nti nalizizaawo kulona serefi nze omusajja yabeerawo ku lulwo mu mbeera yonna n'embeerawo neno tandika okunnafuya Segirinya gwe nasangawo ng'ate naye anonye serefi kale ssebo weebale nnyo muganda wange nali nonye serefi ne nange nkutegeeza tiwandijjukidde nti Mr. Update nyina ettafayiri nakuteekako mu kubeerawo kwange nze gw'ozalawa nze gw'ogamba nti saayina makulu awo eyanunula abaana nga babakutte abaana bafuna ebinubule Mr. Update nze yabeerawo poliisi nze yalwanagana nayo nze gw'onafuya gw'ogamba tiwatuuka ku airport nga mbu nali nsuubirawo okusangawo Kyagulanyi nasangawo Segirinya ala musajja ge banaye kale ssebo bannange sharing live video eno mwannyinaze Rebecca agaba wamma nsanyuse okulaba webali kujja nyize nnyo omuntu okutandika okunafuya Mr. Update kutuuka ku level eyo
ngate nyina kye nakola nange nolwekyo embeera ye baddewo Mr Update nange bwe ndabye ebyo oba nabiwulidde nga byogerwa ninga Mr Update sinza kusirika nange nentolayo ko kaleva katono tono nange nenkaleeta ku mmeeza era ndowooza kalevo mukafunye bulungi nnyo nolwekyo bulijjo mbagamba nnyo ekintu kino nti buli omu ayina lanka ye waagwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo president wa Uganda ddako bwe munaagamba mbu buli budde abenga anona abantu abafunya award ku airport bannange Mr Update mbagambye nakafuna International Youth Award nagifuna Sweden mwenna mwagiraba nga nange ngamba munange njagala bannone bannange nana agenda mu America ne baga nti awangudde empaka z'okulya emmere muleba mu kime awangudde empaka z'okunywa omwenge ntileba mu kime mulikana mwe tunafuya omusajja ayimba simanya BET Award erete mmere ku meza abantu bangi bafunya award omugenzi Paulo Kafero yafuna award yali yamanyi the golden boy of Africa yali yamanyi nya award neto uliranga bagikungiriza nnyo niyo mtu nofuna award netufukira award yefusa award wafuna chance Mr Update najja nenkulisivinga oyina kyebaliza Katonda nti wafuna Lord Councillor owa Capital City y'eggwanga Uganda ekyo oyina kyebaliza Katonda okusinga okutandika okunafuya nali nsuubira abantu abanene okujja nesegirinya njajja bane ndi mutono Mr Update olwokuba yali mu music nze ndi eno mu politics Mr Update ndi mutono nze nange Mr Update nange siri mutono nange nakikuba eno mbyobufuzi nga naye wakikubireyo mu music nese munodaliko okunafuya nali nsuubira abantu ne Mr Update gwe nasangawo kale sebo ne nyina omulimu gwe nakola gwe wandisanye ne webaza okusinga okunafuya obunafuya ekyo kinyezeza nnyo ate era nkubuulira toddamu ogenda okufuna za award ng'olowooza nti Honorable Kyagulanyi ajja kujja kulo ne simanyani ajja kujja kulo ne simanyani okyali ku level ya Mr Update okyali ku level ya Sauda Madada okyali ku level ya Dennis City okyali ku level ya Bobby Yanga ate kankuwe information bulijjo audios zosindika bulijjo zisindikira Bobby Yanga damu wekanye enamba nga bwazi wandika mu simu yo enamba oleka wateka ko Bobby Wine ne Bobby Yanga bonna babiri obayina kati kuli okuli Bobby Wine jakotekeko president enamba je wa saving ngo njade ko Bobby Wine jidde moji saving bulungi ojitekeko president osanga audios anaziraba ne audios tugenzo kikonfaminga nga bulijjo oziwereza Bobby Yanga era Bobby Yanga azinforwardingiddeko nanganti why omusajja bulijjo audios aziwanze damo saving enamba ezo bulungi ze Mr Update nkuwa magezi nti wolaba wali wateka Bobby Wine chuso tekewo president kati Bobby Yanga then omuleke yekka awo kijja kwangwira okuberanga bosindika audio ozisindikira omuntu omutuufu naye complaininga ne audio ze nyini bulijjo zisindikira muntu mukyamu Bobby Yanga azindazana nga Mr Update zizi no Bobby Yanga yazirina messages zo tebona Bobby Yanga bulijjo takuddamu ngaganti kati nziremu ate batasindikidde nze nga Bobby Yanga alabo mugamba His Excellency sebo mbadde nteesa tukwatagane mbadde nteesa tuwuliziganye Bobby Yanga nagamba naye nze musajja watuntunda ice cream wangi onoba kati yenga tamanyi ngalooza nti bafere bebamuweereza message nonta atiro bwafuddeyo n'ogamba message zange teziddibwamu Bobby Yanga nanga nti Mr Update oliwa ne mugandi wano kyebando nanga akanzizijjawo nandaga nagenza okulaba nga bulijjo gwoweereza message bulijjo ziweereza Bobby Yanga damu wekkanye wa saving enamba zonna zo waziteekako Bobby kayati n'otabyawula kati yeri eriko Bobby Wine teekako president awo audios zijja kutuuka era ojja kuddibwamu naye bw'onooleka enamba nga bwe wazisavinga bwotyo audio zigenda wa chamu zigenda wa Bobby Yanga muganda waffe bwana the Darkers Sun bwana Darkers Sun Darkers Sun akana kemba ata Darkers Sun munange me audios zigenda wa chamu Bobby Yanga yalina audios zo ekyo kimanye okuva leero na yesebo ovuddeyo nafuye Mr Update ko ovuddeyo nafuye Mr Update kale nze nkutadde kaaga ko ovuddeyo nafuye Mr Update bwana Darkers Sun kale onafuye Mr Update bwana Darkers Sun Darkers Child onafuye Mr Update mbona tuka kwa airport ngasubira okusanga abasajja bagundivu nasangawo segirinya ate nga naye anonye serefi kiro ekinyiziza Mr Update sera kunyiga naye nyize nnyo kati nange nga bwogambye nti
onnafuya sayina makulu ku airport njagala ombulire abaana be bakwata ne boda z'abaana bwana Dakazi Sani ani yabajjayo pichi z'abaana omayina bwe zavaayo tamayina bwe zavaayo tamanya abaana bwe bakwata babatya nze yalwana olutalo yenga ali wali sebo akuteka awadike bwati eri waggulu bwana Dakazi Sani nze Mr Update ngandi eno wansi nwana nolecho Dakazi Sani simako ti Mr Update aina kye yakola naye okunafuya etekigenda kuyamba ate kubulira mazima abantu bangi babadde n'amaanyi nga golina naye nkubulira mazima abantu bano be batuzimba ate be batusa bwana Dakazi Sani eno information gifune abantu bano be batuzimba ate be batusa olwero oyinza ogamba nti wakikubo ina abantu tebalinga nte nti gyozigoba zidda gye zidda nedda abantu bano boolaba be batubeereramu ate be batuvaamu Ssebaggala yayina amaanyi bwana Dakazi Sani ne gwe weebuze Ssebaggala amaanyi gaddawa because yava ku mulamwa gw'abantu kasita ova ku mulamwa gw'abantu ng'ogenze abantu babeera naawe ng'oli ku kituufu abantu kasita ova ku kituufu nga bakuta bwana Dakazi Sani eyo information gifune n'olwekyo tetukukaka nti wagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abawagizi bo bagamba nti next president of Uganda Kyagulanyi Robert Ssentamu era bw'ova ku ekyo bwana Dakazi Sani nkubuulira mazima toyina lugendo kino nkikubuulira nakigamba Ronald Mayinja nkigambye abantu bangi nakigamba Ronald Mayinja nenkigamba Asani Ndugga nkigambye abantu bonna ne bagamba nti bw'ova ku Kambenze Seggirinya nenva ku mulamwa abantu tolowooza nti bonte avudde ku mulamwa bamugoberera kabaani nga avudde ku mulamwa abantu nga bamuta abantu badduka ku Ssebaggala ne bwalaba abantu bana nga bamuvaako emabega gadduka alowooza baagala mwokya nenga amaanyi yali agayina bwana Dakazi Sani kati gojja kuwoza nyina abawagizi bange nsobola obbalagira okukola kino nedda ssebo toyina bantu kubanga tolina gye wabasuubula toyina gye wasuubula abantu bino byogenda woza nyina abantu bange mbalina gwe kyogamba kati gwe balagire bawe Museveni tulabo banaamuwa anti ogambye abantu babo ogamba abantu babo oba abantu babo balagire bawe Museveni tulabe banaakamuwa n'olwekyo tolowooza nti abawagizi bo bali mentally disturbed nedda ssebo abawagizi bo bawagira nkyukakyuka baagala struggle kati gwogamba nti obayina wabasuubulawa waliwo omuntu alina abantu nga alina gye yabasuubula nze kati abantu abali wano ku page abangoberera nyina gye nabasuubula bali wano lwakuba nina omulamwa bwenva ku mulamwa nga bagenda bwe nkiti ekintu bwe kitambula bwana Dakazi Sani kasita ova ku mulamwa abantu nga bagenda kasita obeera ku mulamwa abantu obeera nabo n'olwekyo ekyo olina okukiyiga muganda waffe olwekyo no byogenda woza abawagizi bange nkyanoonya mbawagire bawagira nkyanoonya gwe nabalagira okuwagira kale balagire bawagire Bosco tulaba n'akamuwa oba gwe olina amaanyi lwaki teweesimbawo ku bwa pulezidenti jangu ovuganye ku ntebe y'obwa pulezidenti olaba abantu bwe bagenda okukuwa levo jangu ovuganye ku bwa pulezidenti ogende ku baloti ya Kyagulanyi olaba abantu bwe bakuwa levo nakyo ogamba olina abawagizi gwe jangu ovuganye lwojja okukakasa mbabuulira mazima abawagizi abatubeereramu oba abantu betubeera nabo babeera naffe nga tuli ku kituufu bw'ogenda ku kikyamu nga bagenda period Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku muzuuli bwe bukyenkya n'akyusa olulimi abantu addamu okulabako n'omu Kambenze Seggirinya kati oli awoza munnange nze nyina abantu era munneetaaga kubanga abantu kati balagire munneetaaga kubanga nyina abagoberezi ensi yonna balagire ntebawa Kyagulanyi kalutulabe banaakuwuliriza era be bakambwe gy'oli gwe tolowooza nti bano abantu abakambwe walidde olwaleero babaleese buleesi teri gye babayimpotinze nti babaleese buleesi nedda babaddewo era nga bakwagala ne bwe wavudde ku mulamwa nabo ne bakyusa olulimi information is power sharing ayita munno Mr Update live sharing ayita munno information is power muliko abantu bangi nnyo njagala message eno etambule egende ku abantu abalowooza nti banene nnyo egende ku abantu abalowooza bo okuwagira Kyagulanyi baba bamuyamba nedda kino nkiddamu buli muntu awagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba weeyamba nkiddamu buli muntu awagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba weeyamba toyina muntu gw'oyamba Kyagulanyi teyeegayirira nti gundi mpagira nedda omuwagira olw'okuba oyagala enkyukakyuka omuwagira olw'okuba oyagala Uganda empya ekweyagaze n'olwekyo kino message eno njagala egende ku buli muntu yenna alowooza nti okuwagira Kyagulanyi bw'amuyamba nedda era ekyo ekintu ngenda kubeera mukambwe nnyo nze Seggirinya okuwagira Kyagulanyi nze yeeyamba
Mwenyina Rebecca agaba okuwagira Kyagulanyi yeyamba buli muntu yenna wagira Kyagulanyi yeyamba tolowooza nti owagira Kyagulanyi mbu omuyamba ne bwogenda abalala bagenda kujja bakusinga bawagire struggle ekyo muganda waffe oyina okukitegeera bwana Dakazi Kisani ekyo kitegeere okuva leero namwe abalala abalowooza kakati bwe ngende wa Kyagulanyi mbumba mugasseeko toyina ky'omugattako oba weegasseeko wekka Segirinya bwenja wano ne babulira ebya struggle ne nwana ne ngenda mu field ne nyamba abantu mba neeyamba sina muntu gwenkolera nolwekyo omuntu okutandika okujja kakati okubeera ne Kyagulanyi mba muyamba olina olaba ng'akyenyumirizaamu sajja oyo nze banene we mula Mr. Update ntabuse akoze gundi olwaliro press conference n'agamba abawagizi bange nkyanoonya mbalagire kuwagirani kyogamba olina gye wabasuubula kati balagire bawagire Bosco kale wabasuubula wa oyinza okuntwalayo gye wabasuubula abo abantu abakuwagira be bantu abastruggle be bantu abagala change tegeka ekivulo olwaleero nanti ogamba olina gye wabasuubula olaba abantu bonoba nabo ojja kakasa nti abantu si ntenti gy'ozigoba jidda zizidda sebagala nkugambye yayina amaanyi ngalagira enkuba etonye n'etonya ngalagira omusana gwake ne gwaka ngalagira obudde buzibe ne buziba sebagala kasita yava ku mulamo gw'abantu olwaleero nkugambye agenda ku mukolo n'agaba mukubira engalo ne bagana n'agaba ne mwankyawa tuuka ku ekyo yava ku struggle yava ku mulamo gw'abantu kambenze Segirinya kabaani kasita ava ku mulamo gw'abantu olwaleero Mr. 5 Cows nga zampu mumpu yava ku mulamo gw'abantu waliwo amwagala olwekyo muganda waffe oyagala kuwala mpa y'amagye obanga oyina kambe tolumbanga America oyagadde onafuye Segirinya ate awo ntoddeko just eyo dose half dose naye kennaatabuka ebyogendo nafuya natuka kwa yapate Segirinya nga yaliwo nga naye anonye serefi nekubyako naawe serefi wali musaanirufu nali wansi waliwo ekifaananyi kyonza okuleeta nga ndiraawe saanona serefi wabula people power yatuula nenoonya agwa mu kapasite eyina okkununa nga Segirinya nze ngwawo nga nze ndi wansi awo kuba twali tutuyinza kusindika muntu munene nnyo asukka balina okusindika omuntu ali ku levo yo omuntu eyali ku levo yo kukima yali Segirinya era oba wali olinda omulala okukima eyo baaba wakama nnume nze yali ku levo yo okukima tewaaliwo muntu mulala asobola kusinga awo okitegedde tewaaliwo muntu mulala asobola kusinga awo ne people power yatuula nga headquarter ne bagamba tusindikaani Bobby Yanga nga ali busy ne bagamba tusindikaani Sauda Madada yali mu village to village mobilization ne bagamba tusindikaani Eddie Mutwe bagenda gira bati Eddie Mutwe nga alina okuwerekerako president ne bagamba bane tusindikaani Dennis Site nga naye alina gy'agenza okuwanika fulaga Mr. Update kwolwonza atali busy headquarter n'esiima ti Mr. Update agende so bakuweereza kikonge oyina okwenyumirizaamu nti nali ndi awo Mr. Update n'atuuka ekyakuno nakyali kikonge information is power sharing ayita munno sharing ayita munno information is power nolwekyo eyo yembeera eyaliwo gyenjagala okubeera nga mbategeeza muganda waffe ayongedde okunafuya kati mulinda addemu era alumba America nga alina kasaale Mr. Update nveeyo banange sharing live video eno njagala etuke ku buli muntu yenna alowooza nti okubeera mu struggle atuyamba buyambi okubeera mu struggle weeyamba wekka weerwanirira wekka Kyagulanyi Robert Center mu kiro ya sukaali ne bwetuka ku mitwalo 5 asobola ogigula Kyagulanyi Robert Center mu omunyu ne gutuka ku mitwalo 10 asobola ogugula kiro y'ennyama ne bwetuka ku mitwalo 3 asobola ogigula naye yavaayo alwanirira abo abatasobola kwetuusaako kiro ya nyama abatasobola kwetuusaako kiro ya sukaali abatasobola kwetuusaako buwunga nolwekyo Dakazi Sani weddeko toyina muntu yenna gw'oyamba kubeera mu struggle oba obeera ne Bosco obeera naye oba obeera ku struggle obeera ku struggle naye tojja kubeerawo ng'otwegayiriza kakati obuwagizi bwange mbuwaani toyina gw'oba owa buwagizi beera nabwo oba gw'olina obuwagizi anti oli w'amaanyi weesimbewo lwojja okutegeera lwojja okutegeera nti abantu si nti gy'ozigoba zidda gye zidda kamba weeka ekyokulabirako muganda waffe mindset yategekako olukuŋŋaana e UK nga alowooza yakikuba ng'alaba alina following y'abantu abamugoberera mitwalo 10 n'ategeka conference e UK naye muganda waffe mindset yafuna abantu banamu eyo conference naye ng'ate weewuunye following gy'alina eri mitwalo ng'ena naye yafuna abantu banane yeewuunye n'agamba abantu bulijjo abangamba tujja kujja balazeewa
munange Facebook kwene sobola kwemazamu nogamba oyina abantu nyina abantu naye abantu ba Facebook bo babeera waawo ne bawagira ono ne bawagira noli ne bawagira ono ate kasobera ku kituufu naye bw'okivaako munenga bagenda kati gojja kuwoza nyina abantu kyembalagira kye bakola nyina abantu kyembalagira kye bakola kati balagire nti tebawa Kyagulanyi Kalulu tulabe bw'atawangule ogambye tewejjusa ku bye wayogera statement ye yenyiizizza nnyo okola ng'omusajja Ronald Mayinja yavaayo n'agamba nti amusole feka sitogamba nti amusole awo ebikoma because teri muntu atasobya nange Ssegirinya nsobola okusobya naye omuntu yenna avaayo n'alaga nti akyalimu ebbango olw'okuba mbu alina following ya social media miliyoni simanyi alina ki ebyo byawoza buli budde ngenda bagamba abantu bange nze ngeno babulira ow'okulonda ngenda kubulira abantu bange ow'okulonda mbu ye yalagira abantu be banalondaani bannange sebo lekeraawo okubeera nga buli budde otufuula nga nkoko ya mutamiivu kati mbawa abantu bange oba sibabawa abantu bange mbabuulira ekyokukola oba sibagamba kwegamba ebintu ebyokubeera nga otiisatiisa bwana Daakazi Sani weddeko ate ebyo ebintu byogenda mu maaso n'okunafuya Ssegirinya nakyo kikomye kozo nafuyiza nnyo noga watuka ku airport wali osubira okusangawo ebikonge nti wasangawo nze ne nange gwe wasangawo nange ssebo nyina ekintu kye nakola lwakuba tokyappreciatinga naye abaana be baakwata ne piki z'abaana ze baawamba ani yazijjayo kyenkubuuza ekyo kyembuulira ani yazijjayo mumubuuze mu abamawulire ani yajjayo piki ze baakwata ez'abaana amanyi nayo zaavaayo amanyi n'abaana be basiba ani yabajjayo tabimanyi byonna tamanyi naye ali awo wanafuya kitegeeza people power omuntu gwe yakusindikira yali w'amaanyi nnyo olina okusiima sharing ayita munno mbategeeza Mr Update Live abantu bategeeze Mr Update Live ebbanga lyonna mbadde nsirise nga soogera ku nsonga zino era nga abantu baziŋŋamba Ssegirinya yogera konze nedda nonti antiru Mr Update bwe nalumbiddwa tinali nnonye serefi ku airport Mr Update munali nnonye serefi nali nnonye koligi waffe mu struggle omuntu waffe gwe tumanyi nti wa struggle gwe nali ngenze nnoneko ate Red Quarter yeyatuula nega nti why ani abaagenda abantu bonna nga bali busy Mr Update kolwonza ataali busy nenga akalone muganda fera agenda okutuukaawo nga wendi mune nali sinonye serefi olina ekifaananyi ky'oyinza okuleeta nga ndi naawe nga tuli ku airport kubanga yali anonye serefi era yali alina okufuna ekifaananyi nolwekyo lekerawo muganda waffe okunafuya ate ekyokubiri yiga okuwa pulezidenti waffe ekitiibwa biri bye mwabeerangamu ebyeddanga muli mu music si kati ono mulala nnyo ate Honorable Kyagulanyi abeera bize nnyo aba bize ayogera na Donald Trump ayogera na Elizabeth Warren ayogera na Joe Biden oli awo nawe ogamba nti talina budde ali bize pulezidenti ali bize era obanga oyagala attention ba Mr Update ffe tuli aido ba Bobby Yanga be bali aido ba Eddie Mutwe ne president ali bize nnyo ate alowoleza gwanga aterezeza ati ebyenjigiriza aterezeza ati ebyobulamu ali bize nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tomusuubira okubeera nga ezo ensonga zo ajja zihandolinga after 2021 ng'amaze okufuuka president naye kati ali bize gweoyagala akuwa obudde oyagala akulere oyagala bwana Daakazi Sani munnange president ali bize era bw'okubanga takwata noonya Bobby Yanga kasita okubanga takwata noonya Mr Update oba Kabonja Butuusa bw'okubanga takwata noonya okitegeera noonya abantu noonya ba Mr Update noonya Bobby Yanga noonya Sauda Madada munanga ali bize eno ku meza ya Mr Update nze nyino handling ensonga zo Sauda Eddie Mutwe eno gy'olina okuloopa n'otunnyonnyola mune njagala ku mukulu nkoze ntya fene tulaba bwe tuyinza omunnyonnyole tuna tumukwasiza noonya Dennis City ajja kuyambako mune president ali bize ate ne audio zobadde oweereza Bobby Yanga azindazo olwaleero nanga nti why bulijjo mune audio zibaziweereza nze nolwekyo ddamu osevinge bulungi ennamba ya president waffe teekako erinnya president lwojja okuweerezanga message zikoleki zituuke ne audio zoddibwemu naye era oziweereza Bobby Yanga era Bobby Yanga naye ava zindaga olunaku olwaleero nolwekyo bw'oba ogamba okunafuya bwana Daakazi Child eno walinnya y'amagye eyakutomezza olumbe Ssegirinya yakutomezza olumbe Ssegirinya yakutomezza kubuulira mazima kyobola mbale nesirikira sijjenga sajja ndowooza ng'agamba Ssegirinya ono lwaki tannyanukula nolwekyo Daakazi Sani leero nange mwanukudde ne mugaa nti munnange nze omuntu eyajjaawo nali more important nga bw'okirowooza kuba nyina omulimu gwe nakola nga tuli ku airport awo era ekyo kirina kulikodi n'abamawulire abaaliwo bakimanyi nti Mr Update alina kye yakola
eyo nvuddeyo yensonga kangikomyawo njajjongerako singa Dakazi San anajja naddamu alumba Amerika nga alina kasaali kasita naddamu n'alumba Amerika nga alina kasaali tolumba nga Amerika nga olina kasaali segirinya Amerika nze ndi Amerika muganda wange tolumba nga Amerika nga olina kasaali nolwekyo president waffe ali bize nnyo era mujje mu nsonga zo kola bibyo bw'oba oyagala kuwagira Bosco muwagire tewali akugaana gwe kasola banga Bosco yakutwala mu maaso gwoba owagira bw'oba olabanga Honorable Kyagulanyi yagenda okununula ensi eno eggwanga lyaffe literere gwoba owagira ne tobeeraawo ng'otwegayiriza kanoonye ani gwe nawo abantu bange anaasooka okunkubira essimu gwe njo campaigningira ne banaye musajja gw'oli mujozi bannange kyogamba nze okuwangula namala kukubira ssimu Honorable Kyagulanyi okuwangula akalulu yamala kukubira ssimu waliyo ekyaddondo nga tunoonya akalulu ka Kyagulanyi tewaliyo teyawangula mbu anaasooka okunkubira essimu gwe njo okujja campaigningira kati yalinga agamba ayinayo abantu be yazaala n'abaako wabakuumira kati ajja genda ayingira abagaye munnaye mwe bennazaala kati muwagire gundi gwendabyemu omulamwa gwe vaayo okole press conference ogamba abantu nti bawagire Bosco olabe emisinde gye banakutwala bona oddamu okutambula nga toyambadde elementi ngoma yasegirinya mulalu gwe vaayo ogambe abantu tibannange mbeegayiridde muwagire Bosco abantu ojja tutandika kutambula nga wa bodaboda ng'otaddeko elementi ku mutwe gobuuza mayinja embeera gy'abadde abeeramu mayinja yange esegirinya mbadde embeera ku mikolo nga nyambadde ng'owa bodaboda ogenda okulanga omwogezi w'okumukolo agamba bambi omwami oli ayagala nnyo omulimu gwe nga omwogezi w'okumikolo alowooza oli wa bodaboda yatudde kumbe musajja atwatudde awo ensi yamubijjirira dda gwe vaayo abantu nze wengenda okukakasiza awo wengenda okukakasiza gwe vaayo ogambe abantu nti muwagire Bosco boda mutambuza ebigere nja kukutya kyokka ky'oba okola kyokka ekyo ky'oba okola ngenda kukutya kola press conference nze ngenda okusasulira ab'amawulire obagambe nti bane mumanyi kakati Bosco gwe ndabyemu omulamwa gwe mba muwagira boddamu okutambuza ebigere mu kibuga nga toyambadde element omanya nga nsegirinya alina ekyamu ku mutwe lwojja okakasa nti abantu bakambwe gwe kikole lwojja otegeera nti olina abantu bewazaala n'obateeka wantu naye gwe olinga agamba olina abantu wabakuŋŋaanyaawo bali awo balinze odayo mu kyobalagira kye baba bakola nedda ssebo munnange twali tulabye abanene emirembe engalo kambabuulire tulina omuntu wano omusajja nga awagirwa abantu yakikuba naye talina malala David Lutalo oyo mumulaba ayina following y'abantu abantu baagala David Lutalo ne mwali mulabyeko David Lutalo nga awanika ebbango abantu baagala David Lutalo oyo gwolaba naddala abakyala ate olaba ng'omuyimbi ng'abakyala bamwagala nnyo omanya nti oyo muyimbi ali ku muzuuli banashiyali nga live video eno njagala etuke ku muganda ffe David Lutalo nga mwebaza nti y'omu ku basajja ab'amaanyi y'omu ku basajja abayimba obulungi y'omu ku basajja abalina following ne David Lutalo tabeera proud n'abeera ng'agamba abakyala bange banzikiririzaamu kati nze ngendo balagira balagawa musajja wattu ya akeepinga low profile nenga David Lutalo yemulaba musajja wa maanyi nnyo abakyala bamukiririzaamu ye muntu akola ekivulu n'atakola losi mbabuulira mazima mwe mwali mulabyewo ekivulu kya David Lutalo nga kiina we kiri abantu ne batabeerayo tekibangawo buli David Lutalo wabeera abantu babeerawo buli David Lutalo wabeera abantu babeerawo naye tavanga yogamba nti bannange kakati ng'abakyala banzikiririzaamu kakati ekiriwo kiriwo ekiti abakyala nsalewo mbasindike wa Bosco oba wa Kyagulanyi musajja atu akeepinga low profile omuntu yenna ali ku muzuuli omuntu yenna ali ku mulamwa bw'atyo bw'akola okeepinga low profile nolwekyo yembeera eriwo gyenjagala okubategeezaako timuganda affe bambi mumubuulirire bino ebintu byayingidde byokulumba struggle tagenda kumalako nabyo nze Mr. Update lwaki ndi mukambwe bino ndinagano byogerako lwaki ndi mukambwe ennyo ndi mukambwe olw'ensonga tutambula village to village mobilization tumobilizing abantu batuwa akalulu bwe tulaba omuntu yenna aleetawo embeera etujja ku mulamwa tetugenda kumukkiriza buli muntu yenna alowooza nti ajja tujja ku mulamwa tetugenda kumukkiriza that's why Mr. Update lero ndi mukambwe nti village to village mobilization gyembeeramu nga ntambula eyo ngenda nnoonya akalulu ka president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nengera waliwo abaagala okuteekawo embeera eremesa twambale engule abo siyinza kusirika nolwekyo eyo nvuddeyo Mr. Update oyo tumaze omutereeza waayina okujja
amanye nti ali ku level ya Mr Update tanatuka ku level ya Kyagulanyi bwanajjanga buli wanafunanga award asubirenga kusangawo bano wammanga nze oba Edi Mutwe oba Sauda Madada oba Dennis City oba kiraba oba Nuwa Mutwe oba Bobby Yanga tujja kwerondanga mu era togenanga okudda mu funa award ezo zofuna nolowoza tujja sangawo Kyagulanyi nga yakulinze nedda bota sangawo Mr Update ogena sangawo Edi Mutwe bota sangawo Edi Mutwe ogena sangawo Bobby Yanga bota sangawo Bobby Yanga ojja sangawo Sauda Madada bota sangawo Sauda Madada Nusifa Nakato gwe tujja ogwe bajjanga okubaawo bota sangawo Nusifa Nakato tulinayo tugaya tweronda mwani agenda ne munange ebyawona le Robert Kyagulanyi Center mu okusubira nti ojja genda yosibanya mbofunya award yafuna Honorable Robert Kyagulanyi Center mu yafuna award yensi yonna bajita World Human Rights Award eyo yansi yonna twajija California Reverend Jesse Jackson yajimuwa mwana bakona lebo Kyagulanyi nga abagamba lwakife mwakimye ku award eyo award yansi yonna International Human Rights Award oba World Human Rights Award twajifuna California naliyo Mr Update mwana banga njisuddemu ne mwana bakona lebo Kyagulanyi nga agamba ni munaye ngate muzze ku nkima ngate muzze kunona era gwonoza to buli wonofunanga award ng'okimwa sagirinya gojja okusangawo oba Sauda Madada oba Dennis City oba Bobby Yanga oba Nusifa Nakato bojja okusangawo ne Ssenyonje tuyinza mukkiriza kujja chairman Nyanza tuyinza mukkiriza kujja fe tujjanga okujja ba Mr Update fe tuli mu kiti ekyo kyolimu fe tuli mu kiti ekyo kyolimu nolwekyo bonozo bolozambu mbujja funanga award mu Honorable Kyagulanyi ajja kukimenedda ssebo munaye nali nsubira muganda wange okumusanga ku airport nga nkimye nedda ssebo either Mr Update Bobby Yanga Dennis City Sauda Madada ate kati nange Mr Update naye kati sikyajja nange sikyajja era nange banangamanga Mr Update musajja affe yafunya award nga ngamba nti Dennis City yabagenda ate Dennis City oyinza okulanga aganye nga ga Bobby Yanga yabagenda ne Bobby Yanga oyinza okulanga aganye nga agamba gundi yabagenda Nusifa Nakato ne Nusifa Nakato nga naye agana nga agamba Edi Mutwe tujja paka tunatuka ku muntu agamba nti yajja okujja naye munaye ebya president byotu byerabirire ddala president ali bize nnyo ate alowoleza ggwanga ali bize nnyo olaba naye mu bino kati bye mwogera ku social media mutabiraba ababbize alowoleza ggwanga nkyusiza nti ebyobulamu kyusiza nti ebyenjigiriza munango Honorable Kyagulanyi ali bize bada mwe bali kubaako mwe bali kunjagala Mr Update wammwe mupika wempe North 221 timu minvuli ate Mr Update kebankwasiza minvuli ya Kawempe North ngenda kufa n'omuntu ngenda kufa n'omuntu saagala kwata ku president wange saagala president yamberedde munagamba nti gulawundi ya Kawempe North segirinya yagiina minvuli endi mu nkwawe enti ng'ojja olumba America oyo Honorable Kyagulanyi ngenda kufa n'omuntu mbabulira mazima era abantu gwe alowooza nti ojja kulumba Honorable Robert Kyagulanyi Center mu soko marokuba Mr Update omuteeke ku ttaka then olyoka olumba America soko marokuba abambo bano ba Mr Update obateeke ku ttaka naye gwe ositukire mu bulldozer nga ffe abambo watukyali eno wansi nja kufa n'omuntu mbabulira mazima nolwekyo abakatwegattako yeyo embeera wamamwe bali kunsabira Mr Update wammwe timi minvuli Kawempe North 221 kintu kigenda kutambula mwate muli olawaka mulina kati mulinde nyingire parliament lwe mujjo kakasa who is Mr Update nga nyingide parliament wamamwe bali kunjagala Sulaiti Shamimu age segirinya tukwagala nnyo we bali namwe mwe bali kunjagala mwe mumbeereddemu kakati eyo nvuddeyo ngenze ku nsonga za Entebbe International Airport shiyalinga yita munno Mr Update akuwe airport y'Entebbe twetusubira airport y'Entebbe okubeera nga eggulwawo lunaku olwaleero airport y'Entebbe teguddwawo njagala kuwa nsonga lwaki era abasajja bazzeemu ne bongezaayo dimbu lwe bagenda okuggulawo airport kati kyenjagala okubawa mwena musheyalinga omulundi gumu because airport y'Entebbe eno nsonga nkulu nnyo olw'ensonga abaana bangi abali mu nsi za Buwarabu olwaleero mbabuulira mazima abaana contract zaggwako contract bwe ziggwako abaana bakolera bwereere Abawarabu bababonyabonya waliwo abantu baffe bali mu America bali bagendeddeyo ku visit visa kukyala visit visa zaggwako dda waliwo abantu baffe bali bagenze yuko kukyala visit visa nazo zaggwako dda waliwo abantu baffe
abali e UK nga bagenze kukyala bagendera ku visa zaggwako dda airport tubale tugisubira okugulawo olunaku olwaleero airport tebagiguddewo njagala kuwa nsonga era bagambye batya kukikwatagana airport sharing ayita Mr. Update abantu mbategeeze nti Mr. Update yalina waaka sharing yita munno mwena njagala mu sharing omulundi because ensonga ene ya Entebbe airport esuza abantu nga tebebase abantu basuza batudde meeting etudde olunaku olwairo ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe nga baagala bakanye airport eggulwawo ddi oluvannyuma lwa wiiki namba okuggwako gye baali batusuubiza airport n'etaggulwawo naye kino mulina okukimanya tudimandinga okuggulawo airport n'abakungu ba gavumenti abali bagenda ne bakyusa omusaayi mu America UK mu Europe abali bagenda ne bakyusa omusaayi mu nsi za Buwarabu nabe embeera batuddemu that's why ensonga airport eri ku mwanjo nnyo bwe batudde olwaleero kike boogeddeko bagambye airport tesobodde kuggulwawo bongeddeyo mbwate paka nga lumu omwezi ogujja kanu imagine airport bajongeddeyo mbu bagenda gigulawo mpaka nga lumu omwezi ogujja mulabe ejjogo ly'abasajja abo ensi zonna Kenya eguddewo airport Rwanda eguddewo airport Tanzania eguddewo airport ensi zonna ziguddewo airport Uganda ekyaganya okuggulawo airport amazima ga Katonda mu ggulu ng'ezo ensi zonna zaguddewo dda badde balina gigulawo lwaleero era bagambye mbu bagenda gigulawo ate mwezi gujja mbu nga lumu ebyo nabera katubazudde mutulimba bulimbi mutubuzaabuza kati Mr. Update ngenda badimandinga okuggulawo airport lwampaka ngenda kuba demandinga okuggulawo airport lwampaka because buli omugala mugenda gigulawo abantu nga bagula zi air ticket nga zibeera waawo abantu bafiiriddwa air ticket mu mbeera eno ey'okugamba nti airport egenda kuggulawo mwezi gundi egenda kuggulawo nga lumu egenda kuggulawo naku za mwezi gundi muntu nagula air ticket ebeere waawo ti airport weggulibwawo aba yagula dda ticket naye abantu bafiiriddwa zi tickets abaana bali mu nsi za Buwarabu kati bakolera bwereere abaana bali mu kaaba maziga katugenda kulwana bulwanyi ku nsonga ya airport tugenda kubagana bukubaganye head on ensonga ya airport tugenda kubagana head on nga bwe nabanga mubbe ebintu by'abantu ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe nemba kuba nga mubuzaabuza abantu mbalemesa okulinnya ennyonyi n'enkuba yero buuku ngenda bakuba bukubi mujja gigulawo lwampaka kati Mr. Update ntabuse abantu babuukinza tiketi zifudde muganya okuggulawo airport mwekwasa coronavirus mu Uganda tulina coronavirus abantu be mutulaga nga balwadde coronavirus abali mu pressure aba batulaga nga bazanya ludo bazanya matatu bazanya pool table nga mutugamba balwadde ba covid-19 kati mugamba mbu airport egera kuggulawo nga lumu October fe tukkiriza ebyo tetugenda kuzikiza mbabulira mazime enough is enough katulwane bulwanyi anasinza munnaamaanyi anaawulira Nalulira bwenti bwe nabagamba ku airport y'Entebbe nga mubbe ebintu by'abantu nemaga tugenda kubagana bukubaganyi ne tukubagana paka lumwetereza ne yero buku nevaawo kati tugenda kubagana bukubaganyi tukoya abantu baffe babuzaabuza airport eggulwawo nkya airport eggulwawo luli airport eggulwawo nkya airport eggulwawo luli abantu bagula air ticket bantu bali ku visit visa bagenda kukyala okutuusa kati olwaleero abantu bagenda kulemera okuddamu okutravelinga because America bobanga wali ogendedde ku visa neggwako okuddamu ogenda ku American Embassy obasabe visa bagikuwe kiba kizibu nnyo nga wa overstayinga mu nsi yaabwe kyekimu ne Europe kyekimu ne UK oba kiraba buli overstayinga bo tosobola bagamba ti yali covid-19 ate yannemesa nedda bo bakonsidalinga bukonsidaliza bagamba nti bwagende mu America walemerayo kasita walemerayo visa neggwako toddamu kutambula mugenda kufiiriza abantu okutambula abantu bafiiriddwa sente bagula zi air ticket because air ticket sokusobola gigula nti ogigula enkya nga ate enkyalo bagulawo egundi airport ogigula ogigula like nga 5 days to travel because bwogigula leero ngero otambula leero ebeera expensive kati abantu bagigula batekawo ka duration wina agamba kanjigula ebula wiki najigula ka center akatini obo kiraba najigula ka center akatini nga bwe nakuba yero book ku airport y'Entebbe nenjigobawo nga bwe nagoba babbi ku airport y'Entebbe nga bwe nalwanyisa obubbi awo ku airport y'Entebbe bwe ngenda okulwana n'olutalo olw'okugulawo airport mujja gigulawo lwampaka enough is enough airport mujja gigulawo lwampaka because bino bye mwekwasa tetugenda kubikkiriza covid-19 aliwa
mutulaga abalwadde ba COVID-19 bwe tubanga mu Uganda tulinamu abalwadde ba COVID-19 mungambe segirinya nyingireyo nga sambadde maski sambadde gloves mwe munzikirize nyingireyo nze mbatwalire ekyokulya munzikirize nyingireyo mbatwalire ekyokulya nga sambadde maski sambadde gloves munzikirize nyingireyo ate mugamba COVID-19 wali mu Uganda era muyina abalwadde abali mu karantini munzikirize nyingireyo nga sambadde maski sambadde gloves munzikirize chemba sabecho munzikirize nyingireyo munzikirize nyingireyo nakibasabadde ekyo nembagamba bwe tubanga tubalina abalwadde wano nze Mr. Update kaneweyo nga saddaka mumbulire bali waliwo bangamba bali ku ntebe grade B Mr. Update munzikirize mbatwalire ebyokulya sagala mask sagala gloves nveyo nolwekyo eyembera gye mugezaako okuteekawo mwami Museveni ne ttiimu yo tetugenda kugikkiriza airport y'Entebbe erina okuggulwawo by today nga bwe mwayogera mube nnyini mwatuuza meeting last week ne mugamba within 1 week airport egenda kuba egguddwawo twali tubasuubira okuggulawo eggulo emutaggulawo ne leero temuguddeewo mwagala abantu bakole ki abantu beekyaye abantu banyize twetaga airport kuggulwawo because abantu bagula da air tickets abantu bali ku overstay naddala numwanya abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu bane munansonyiwa Mr. Update Mr. Minvuli munansonyiwa abaana abali mu nsi za Buwalabu amazima ga Katonda mu ggulu babona abaana bakolera bwerera abali mu nsi za Buwalabu abaana bankubira amasimu ne bangasegirinya contract yaggwako dda omuwalabu agamba sijja kuwa sente obo yagala dewa mmwe ng'akimanyi gy'olaga teri abaana bakolera bwerere kati as we talk now eyembeera bannaye era tugikkirize abaana baffe babonaabona temubayamba kubanga omuwalabu kasitaamanya nti toli ku contract yaggwako gy'olaga ewammwe waggale kyakola okimanyi agamba kolera bwerero batoyagala genda akimanyi gy'olaga teri naye nze mmanyi lwaki bakyaganya okuggulawo airport Mr. Update bwe nkoze okunoonyereza kwange bino byenzudde lwaki mwami Museveni aganye okuggulawo airport kambabulire lwaki airport n'okutuusa olwairo bakyaganya ogiggulawo sharing live video ntolina kugenda kisanga walala ogenda kisanga wano ku the updates online page lwaki airport bakyaganya okugiggulawo ensonga ekyaganya okugusizawo airport Bannayuganda ebitundu 98 ku buli 100 abali mu diaspora bawagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami Museveni akimanyi bwe bakoma waabo wano bonna bagenda bayina endaga muntu bagenda mukuba akalulu ensonga lwaki akyaganya okuggulawo airport ebitundu 98 ku buli 100 Bannayuganda bali mu diaspora bawagira change mu ggwanga Uganda ate nga mwami Museveni ekyo tosobola kistopinga. Change is a factor of life. Change is inevitable. Omwana nga atuusa okuzaalibwa ne bw'ogamba nti addeyo aveeyo enkya tekisoboka ekyo Katonda bw'atyo bwe yakikola. Nolwekyo mwami Museveni aganya okuggulawo airport due to political reasons. Akimanyi Bannayuganda abali mu diaspora temumuwagira ate nga temujja muwagira luhampaka. That's why aganya ogiggulawo akimanyi we mukomawo wano mugenda mu voting out and it's true. Bona bagenda kulondola na Robert Kyagulanyi Ssentamu Bannayuganda bali mu diaspora bekyawadda omuntu walekera wensi ye agende mu nsendala kitegeeza nti ensi ye embeera ebeeganye. Nolwekyo abantu abo mwe n'abamanyi abali mu diaspora timwenda muyina endaga muntu era mugenda bakalu. That's why baina no request okuggulawo airport mbunga n'akalu kamaze kuggwa because batya abantu abali mu diaspora kyebatya kino kankibagambe olange Mr. Update wandi kyogede kankyogere. This is reality. Mwami Museveni atidde akalulu atya n'ekisiikirize kye ate natayinza bafa osinga mumuwagire nti mwegayirire mufukamire muneggulawo airport bweggulawo akalu tujja kukawaggwe nedda. Diaspora community eyagala change. Diaspora community abantu bagula dane air tickets zaabwe nga balina okudda ba voting. Voice ya diaspora community teyekweka
wala ngeseginya tewandi kyogere nedda bana Uganda bali mu diaspora voice yabwe teyekweka no tosobola kuva wano nogenda mu America nosigala ngo wagira mu 7 tosobola kuva wano nogenda UK nolaba byolabye UK nosigala ngo wagira mu 7 tosobola kuva wano nogenda mu Europe nosigala ngo wagira mu 7 just why abantu bonna baatuuka eri bwe balaba ebintu ebiri mu nsiziri nga nene wafe bisobola okubaayo buli muntu yenna ne yalimu oluwagira mu M7 bonna baakyuka n'olwekyo kino tulina okukyogera yensonga lwaki aganye okuggulawo airport yensonga lwaki aganye okugiggulawo naye yadde aganye okugiggulawo tekisobola bajjako kubeera na standi yammwe nti mwagala change tajja bakaka taina kubakaka kakati omekati yagateekawo mbeera mbwe abali mu diaspora bagambe munayeggulawo bw'onoggulawo akalutujja kawagwe nedda. Let us face the reality nti diaspora community eyagala change ate naye akimanyi namwe abali mu diaspora mukimanyi nti mwagala change. That's why nze nagamba wano ku live update tewali muntu atuyambye wano mu ggwanga lyaffe Uganda nga diaspora. Nze mbabuulira singa diaspora teyaliiwo singa wano twafadde enjala ne tukunkumuka ne tuggwawo tubadde wano mu nveera ya COVID-19 diaspora community nga muyita ku page ya Mr. Update mugulidde abantu abawere emitwalo 5 emmere okita kyakusaaga nkiddamu tubadde wano mu COVID-19 period diaspora community bagulidde abantu abasuka mitwalo 5 emmere nga bayita ku page ya Mr. Update okiyita ekyokusaaga ekyo. Diaspora community muli ba mugaso nnyo Munnayuganda ali mu diaspora wa mugaso nnyo era nze mbabuulira singa temwaliwo wano mu Uganda abantu abandi kunkumusa enjala bandi badde bayitirivu mwatutaasa kinene nnyo during COVID-19 period. Diaspora community abantu be mwayamba basinga ne Uganda be yayamba wano ku page mbagambye nti abantu abayambibwa bali mitwalo 5 n'omusobyo mu kita kya kusaaga ezo sente mu mwanzitoolanga ne munga Mr. Update twala wane mmere twala wali emmere ne mulaba bali ebiwata ne munga twala wane mmere twala wali emmere ne tugabe mmere n'okusinga emmere government gye yagaba. Kitegeeza diaspora community ya mugaso nnyo mu revolution era singa temwaliwo mbabuulira mazima bannayuganda enjala yandibase singa tulina lugendo mukoze kinene nnyo struggle y'eggwanga Uganda okujongeramu amaanyi diaspora community era saagala abakwatako because mutubeereddemu nnyo era omuntu atappreciating a diaspora community manya ayina ekikyamu era waliwo abantu bempulira nedda abali ku ground ffe ba mugaso nnyo abali mu diaspora si ba mugaso ekyo bwenziraba omuntu addamu okukyogera ekyo nja kubagana naye ngumi. Twetaaga tiimu zonna tulina amagye ag'omu bbanga n'amagye ag'okuttaka. Diaspora community magye ga mu bbanga g'ebizungirizi gabiwuuzuumya biva waggulu ate ntubeerawo n'amagye ag'okuttaka ag'abasegirinya gonna tugeetaaga. N'olwekyo diaspora community mutukoledde omulimu gw'amaanyi. That's why Bosco ali mu bapanishinga aganye okuggulawo airport mbabuulira okutandika n'olwaleero otwalwa airport y'Entebbe ndulonkinze bwentyo bwe nabagamba ku kintu ekiyitibwa airport y'Entebbe nga babba ebintu by'abantu ne bagamba ndonkinze olutalo ku airport y'Entebbe nja kululwana nja kuluggusa nga muwakana Sagirinya saaluggusa nakati ndulonkinze lwaleero wano ku page kiwedde maze okulonkinga bato ya airport y'Entebbe mujja jigula lwa mpaka musaaga olutalo ndulonkinze lwaleero tukoyo tubuzaabuza enkyane twegayira mugguleewo ne lune tubegayira mugguleewo ne tuli tubegayira bane mugguleewo banaye tubegayiridde tukoyo okwegayirira kati Mr. Update olwaleero nduguddewo buli lunaku ngenda kuba ekyo kyonkironkinze okuva olwaleero buli lunaku tugenda kuba tukubagana paka lwe munaggulawo airport y'Entebbe. Enough is enough tukaabye ebbanga tubegayiridde muganye Rwanda yaguddewo airport Kenya yaguddewo airport Rwanda yaguddewo da airport Kenya negulawo airport mwabagana okuggulawo airport mwe baani tugenda kukubagana kati bukubaganyi nga bwe nabakuba nga mubba emigugu gy'abantu nga bwe nabakuba ku yellow book nga bwe nabakuba ku ki ne airport mujja kugiggulawo lwampaka because tulinze tukoye obugumiikiriza butuweddeko mwatulimba luli week number mubadde mwina giggulawo lwaleero mutudde mugamba mbw ate mwezi gujja kakati enough is enough
tugenda kubagana kati lutalo tenja duwangula Mr Update njaddu wangula mumanye ebyangenze bwe mbagamba njaddu wangula bwente bwe natandika olw'emigugu n'entandika olwa yellow book abantu tebaganda edda Ssegirinya togenda kumalako nanyini airport mukoddomi wa mbuga ne bagamba ki mukoddomi wa mbuga ne baga katukubagane ne mukoddomi w'embuga kubaza nkimanyi mukoddomi w'embuga tasobola kujjayo mutwe mukoddomi w'embuga nkimanyi tasobola kujjayo ki tasobola kujjayo mutwe kati katukubagane head on Mr Update versus mukoddomi w'embuga airport mujja jigula mwagala temwagala sharing live video eno boyagala airport eggulwewo mbegayiridde njagala buli omwategere nti Mr Update olutalo alulaunchinze olunaku olwaleero sharing live video eno gwe ayagala airport eggulwewo era bwe nabagamba nga babba emigugu gyammwe bwe nabagamba nga babalemesa okulinnya ennyonyi olwa yellow book ne mbagamba ne munyambe ko tusharinge utalo notulwane ne musharinga utalo ne lugguka information is power information buli wetambula kubuulira olutalo tubatulina tulutuse nolwekyo sharinga omulundi gumu mwenna abaliko abantu mbategeeze Mr Update olwero utalo ndulaunchinze obugumiikiriza butususseeko tulinze mutulimbye ebbanga atenga wano mu Uganda twataasiddwa ekirwadde tekiriiwo nolwekyo tukoyo okulinda katika twerwaneko enough is enough mugule airport omugano jigula Mr Update ngenda kubagana namwe anasinga munne yanamuleka tukubagane kati bukubaganyi abana bafe bali mu sabwalabu babona abana bali mu mbeera mbi abana bali maziga bakaba mumulooza Mr Update kusirika mbega iride sharing omulundi gumu mukyali batona bakasharinga musharinga mwenange muliko twetaga information yene etambule nadala abana baffe bashagala abana baffe bakwiniza bali mu sabwalabu abana bali mukolera bwerere abana balwaliddeyo babazi ne bafiireyo babaziikayo tebabazza abana baffe abolabu babatulugunya olwokuba airport nzigale muwalabu agamba akimanyi tolina gyolaga enough is enough Mr Update ndulaunchinze olunaku olwaleero tugenda kubagana head on era buli muntu aliye mu mugambe Mr Update olutalo alaunchinze olunaku olwaleero twetaaga airport okubeera ng'eggulwawo tetugenda kulinda date gye mutugamba ffe katwerwaneko kati tetugenda kulinda date gye mutugamba ffe katwerwaneko kati twetaaga airport kuggulwawo enough is enough buli ali gy'oli yonna tegeeza munno mugambe Ssegirinya olutalo alulaunchinze nga bwe nalaunchinga olwa yellow book naye no bwe ndulaunchinze tetugenda kukiza bantu baffe kubonaabona bantu baffe bagenda mu nsi kuwummula bagenda kukyala bagenda kujjanjabibwa tebasobola kudda waka visa zaggwako dda mwagala omuntu agenda okuddamu okugenda ku embassy okusaba bamumme akona kakakoto tukimanyi mu kalina nolwekyo mbadde nkyababulira lwaki abasajja baganya okuggulawo airport ekisooka lwakubanga bamanyi nti we mudda wano mugenda kuvootinga Kyagulanyi ekyokubiri tebaagala bantu baffe baddemu kufuluma ggwanga ekyo nakyo akakodyo gavumenti ekayina because bw'obeera ku overstay bwoddayo okusaba visa nga wa overstayinga embassy ekutawaanya byebintu biri gavumenti eno byeriko byebintu ebi gavumenti eno byeriko kati Mr Update olutalo ndulaunchinze olwa airport okutandika n'olwaleero ngenda kubakuba banange ngenda kujjayo kakicha yenna ngenda kubakuba tugenda kubagana paka lumunagulawo airport Mr Update ndi ddoboozi lyaba batalina ddoboozi am unelected leader njogera with authority I talk with authority I have moral authority okwogera ku nsonga ya airport mwetaga abana baffe babonabonereeyo mugulewo airport ensi zonna ziguddewo why Uganda Kenya eguddewo Rwanda eguddewo Tanzania eguddewo katukubagane bukubaganyi kati lutalo ku lutalo era gwosanga yo mugambe nti Ssegirinya olutalo aluzeemu buto nga bwe nabakuba luli ku yellow book nemba kuba ku bubbi nga mubba emigugu gy'abantu bwe ngenda obbakuba kati paka nga mugiguddewo mujja kugiggulawo musaaga mujja giggulawo ne bwe kinaba kyetaaga Mr Update kujjawo ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nkunga abantu abalina abantu baabwe abalemedde mu nsi eyo gye balina okuva bajjaawo njabba kunga bajje enough is enough nja kuba kunga bajje tetugenda kukkiriza ngenda kuba kunga bajje twatulabyenga mwe muyina hidden intentions why temugulawo airport muyina hidden agenda lwaki temugulawo airport nolwekyo ngenda kunga abantu bonna abalina abantu baabwe bali eyo nga ba overstayinga bali eyo batuuka okudda tebandadda nzije mbayiwe ku airport yo ntebaawo
paka nga mujigudde mujja jigulawo ze kimanyi government ewulira muliro Mr. Update kati ntabuse enough is enough tugenda kulwana olutalo luno nga bwe twalwana olwa Yerobooko ffenna bwe twalwana olw'okubabbako emigugu bwe twalwana olw'okubeera nga babalesanga ennyonyi naye n'olutalo bwe tugenda oddulwana ffenna mbabuulira mazima because bano abasajja batubuzaabuza bagamba 1 week eweddeko tebalina kye bagamba ggwanga bongeddeyo mbw ate mwezi gujjanga lumu tetugenda kukkiriza mugulewo airport bantu batambule tugenda kubagana Lutalo kati Mr. Update tulongenzeemu ate bane munsabire nnyo kati Ssegirinya singa abadde mu parliament alla kati zino ze era kyovula abaka ba parliament mu malamaanyi zino ze nsonga zino okubeera nga zidiscussingibwako ku folo ya parliament nino laba abaka nga balatifu baleeta kiteeso miliyoni 2 mbubaziwe buli mubaka mu COVID-19 period muleeta ensonga nga zino ababaka ba parliament kyovula parliament y'eggwanga ebulamu abasajja nga Ssegirinya kati Ssegirinya nga ndi mu parliament eyo njiretanga point of national importance ne bweta bakoda paper bagiteka ko lwampaka ngandi mu parliament eyo bagiteka ko lwampaka that's matter of national importance ensonga bategidde ku order paper osobola okuwanika omukono n'osaba speaker n'omugamba there is a matter of national importance neteekebwa ku order paper lwampaka kati Ssegirinya ngandi mu parliament nga tonna gulawo airport kuki nga tonna gulawo airport kuki ngandi mu parliament naye ababaka bali eri bonna babutise matama bati bali ku nsimbi wa musolo balya kyokola balengera ba Ssegirinya nga bagenda kujja babajjeyo bawulira bubi parliament mwino okugifuluma brilliant ideas nga ba Ssegirinya ba Mr. Update bayingire parliament because if edoboze lyo muntu wa wansi tujja kulituusa Ssegirinya tonsuubira kubeera mu parliament n'ensirika naye ababaka ensonga mugitunuulidde butunuulizi ate nga namwe ababaka mwina abaana bamwe bali mu nsi za Buwarabu eyo airport bweggulwawo kisingana kuyamba mu ababaka naye ababaka teryanyega newe bukituuka nti kya ssente kolo parliament yonna nejjula that's why twagala okulaba nga bamemba ba parliament bonna ababaddeyo bisanja 2 bisanja 3 bisanja bimeka mwenna muveeyo tufune brilliant ideas ezaba Mr. Update kyovolaba nze nwanyisibwa nnyo abantu ababaka abamu abali mu parliament tebagala nyingire parliament bagala Ssegirinya bwajja wano agenda kutuchallenginga yadde temwagala nyingire abantu bagenda kundeeta lwampaka abantu bagenda kundeeta mu parliament lwampaka kyovola abantu mumpagidde nnyo sina na kyabasa sula bane abantu mumpagidde mugamba Ssegirinya kayingireyo tulabe nzo nyigiriza omuntu wa wansinga ndi mu parliament Ssegirinya kisoboka ekyo omuntu nakaaba nga ndi mu parliament eyo parliament ine dobozi ddene nnyo parliament webera ku side y'abantu abantu banyigirizibwa parliament wetabera ku side y'abantu abantu banyigirizibwa nnyo because ebintu ebisinga obungi mu parliament gye biyita that's why we need brilliant ideas mu parliament y'eggwanga Uganda we want brilliant ideas ziyingireyo mu ggwanga Uganda bana babaka bonna babaddeyo abakadde bonna already bali compromised majority bali compromised tebakyali ku nsonga ya muntu wa wansi kyovula Ssegirinya bwe nnyingirayo mugenda kulaba ebintu ebikyuka niyo omuntu amazeyo myaka 3 nga Latifu Ssebaggala naye ayagala kuddayo ono nayo ki parliament wasimba y'ekitooke oyinayo ekigundi alinga agamba nti mu parliament sebo mbuye yekka yasobola ne mumpeeyo ekiteeso kimu kye mwali muwulidde naye omusajja agamba myaka 3 era nkyayagala mbeereyo naye omugamba tuweeyo ekiteeso ekimu kye waleeta kimu ne kati ensonga ya airport Ssegirinya nga ndi mu parliament eyo mba nagireese dda abaana baffe bali mu nsi za Buwarabu amazima ga Katonda mu ggulu n'otayogera ku salary increment minimum wage abaana bali mu nsi za Buwarabu bakolera emitwalo 7 government ne babbako emitwalo 3 abaana basigaza emitwalo 4 teri mubaka wa parliament yali akyogeddeko ng'ogamba nti Ssegirinya nsirike member wa parliament n'ofuna miliyoni 25 omusomesa yakusomesa afuna emitwalo 5 omusawo afuna kakadde awaliwo obwenkanya eyo gye bayita income inequality the gap between the rich and the poor eyo gye bayita income inequality nti omusomesa asomesa member wa parliament afuna emitwalo 4 omusawo ajjanjaba member wa parliament afuna kakadde olowooza otya abantu abo okukola nga baagala Ssegirinya ngenda bayisa bubi nnyo nga nyingidde parliament nyina ebintu embi enjagala bikyuke ekisooka salary increment eri abasomesa ekyokubiri salary increment eri abasawo
ekyokusatu salary increment eri abaana abali mu nsi za Buwarabu. Kino nkibagamba buli lunaku. Abaana abali mu nsi za Buwarabu bakola kinene nnyo okuyimirizawo ekonome y'eggwanga Uganda. Philippines eyina abaana mu nsi za Buwarabu. Philippines abaana sente ze bafuna ba Philippines zikubisamu emirundi 3 ku z'abanna Uganda ze bafuna. Why? Because parliament y'eggwanga Uganda yagaana oteekawo omugongo eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Nolwekyo kyobola nze Mr. Update njagala nteete ekiteesonga nyingide parliament. Diaspora community mufune omubaka wa parliament abali presentinga ekyo Segirinya nze ngeno kireta ku fulo ya parliament. Diaspora community mwetaaga member wa parliament asobola okwogera specifically ku nsonga za mwezi banyiga. Kubanga abantu abali mu diaspora bayimirizawo ekonome y'eggwanga eno Uganda ebitundu 95 ku buli 100 naye tebalina representative. Sylvia Mugisha Mwanyina z'omankula musiza. That's why njagala nnyo ekyo kiteeso nakyongera kireta ku fulo ya parliament. Twetaaga MP nga ye ali presentinga diaspora community. Oyina ensezimu z'otuukamu temuli embassy muntu alina waddukira n'otuuka ensezimu ba ambassador nga gye bali tebakola. Ba ambassador abandiyambye abantu tebabayamba naye wabeerawo member wa parliament nga ye amanye ensonga za diaspora community yasobola ozireta ku fulo ya parliament. Diaspora community ne bangeri represented gwolaba kuba ogatta abantu abali mu diaspora bali mu miliyoni nga 8-10 naye wano tulina ekitundu nga abantu abakikiikirira bali nga oli akiikirira abantu 6 abantu 7 zino gundi empya ze batemyemu constituency empya ze batemyemu abantu osanga omuntu ng'akiikira abantu 10 lwokka naye diaspora muli bantu miliyoni 8 miliyoni 10. Mwetaaga representative mwetaaga MP nga yes specifically ayogera ku nsonga za diaspora nga oba ambassador takoze oba ambassador akoze naye MP wa diaspora nga yajja kuyimirira agambe bannange Saudi Arabia tulina abaana babonaabona. MP wa diaspora ajja kuyimirira agambe Jordan tulina abaana babonaabona. Kati nga Jordan teri embassy. MP wa diaspora ayimirire ku fulo agambe abaana bali China babonaabona. Naye diaspora community teyina representative mu parliament atenga abantu aba diaspora batuyamba nnyo babonaabona nnyo ba ambassador baweerezebwa eri tebabayambye. Kati Mr. Update bwe nyingirayo ekyo ekiteeso nakyongera kukireta ku fulo ya parliament that diaspora community yeetaaga representative nga member wa parliament ng'oyo agenda kwogeranga nsonga specifically za diaspora ngera mwenna gye mu reportinga wano watunyiga wonte tulina embassy wonte tulina ki kubanga ne embassy ewamu gye ziri teziyambye baana. Kyokola Mr. Update mbeegayiridde munsabire nnyo nyingire olukiiko lw'eggwanga olukulu. Lwakuba nti nkyebaliza Omukama Katonda nti ekkubo kati lyerufu okuba nti parliament tugenda kugiyingira oluvannyuma lw'okubeera nga Mr. Update nze nnyina minvuli ya Kawempe North. Ekyo kyo kyawedde. Kati mulinde bulinzi Segirinya kuyingira lukiiko lw'eggwanga lukulu ntandike okuleeta ebirowoozo nga biyamba muntu wa wansi wabula siffe kwekuumira mu ntebe. Kyobula nabagamba Segirinya njagala nchalenjinga ababaka abali mu parliament nkwata omusaala gwange ebitundu 8 ku buli 100 mbiddize the suffering Ugandans ndaga ababaka nti kino mwali musobola kikola ne mugaano kikola Segirinya kanchikole. Tuko Omani teri embassy. Omwana afuna obuzibu Omani talina waddukira. Omwana afuna obuzibu Jordan talina waddukira. Bonambu balipotinga eri embassy ya Saudi Arabia. Saudi Arabia waliwo mwambe muyita Yasini yali mu office Saudi Arabia tayambye baana kati omugamba gende Jordan gende Omani genda wa ne wabawo MP ali mu parliament nga ali presentinga diaspora community but excuse me banange ensonga zammwe tezinza butatambula. Kyovola Segirinya njagala nyingire parliament ndandika okuzoganya abasajja abo mbalage nti MP oyina kuleeta biteeso ki MP oyina ku delivering otya services. Kyovola Mr. Update bino nga bwe mbimulaba mbyogera waliwo kati abagamba Segirinya singa tayingira because ngenda ba challenginga nga bwe mulaba challenginga council ya KCCA nendeeta ebintu nga bipya ne parliament bwengero gikola omuntu ayinza okugamba Segirinya mu parliament mu KCCA gyobadde kiteeso kikyolese ne kiyamba abantu kanchi bagambe KCCA yali erese omusolo ogwa ground rent nga bagusoloza ku bantu mbo omuntu yazimba enjuye ne bakusabeza akasasiro ne bakusaba license nga balese sewo ne ground rent
mama idio wobuddobo mwami kitaka nali mukutte tai namugamba abantu basasula kasasiro basasula license basasula ki abantu mbafudde mubafudde bakubba bubbi buli budde kati muleta ground rent Segirinya nze nakuba motion ya ground rent ku floor ya council ya KCCA era mu abali yonga tabasaba ground rent mumanye nti ago gali manyi ga Segirinya Muhammad ground rent ekyo nze yakikuba n'ekiteeka ku ttaka ekyo nagamba nkifiirako nga bwe nakuba ground rent ne muteeka ku ttaka mbabuulira mazima nyina okulwana okulaba nga diaspora community mufuna representative because diaspora community mutubeereddewo nnyo tuyinza basasula ki bwe tufuna MP ng'atuula wano mu kikolo gwange olukulu ng'amanye ensonga za diaspora kiba kyanguwa omwana waffe afiiridde mu nsi za Buwarabu nga MP wa diaspora akyogerako ku fulo nga tulaba family eyambiddwa etya mukomyawo mayiti omwana waffe ali mu nsi za Buwarabu alemeddeyo ayagala kudda bamutulugunya nga MP ayimirira ng'agamba tulina abaana bali Jordan bali 10 ono no baagala kudda nga parliament eyisa sente ezikomyawo abaana awo ku butaka nga badda abandifiiriddeyo nga bakomawo bulungi ate n'omuwarabu atya nnyo bw'alaba ng'ensonga zammwe zoogerebwako ne ku fulo ya parliament because bazikubaganyako ebirowoozo bali Segirinya oli mu kiyumba kya muwarabu omuwarabu n'omulaga nti olaba wano parliament ng'enjogerako nti mumbonyaabonya omanya omuwarabu bw'ayinza okutya ng'alengedde Segirinya Muhammad gwakozesa bali mu kumwogerako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okimulaga bulazi bwoti enkyayinza okuddamu okumanyira agabugayi munnaye amusole amanye ekintu kigenze vairo awe ntuuse Mr. Update abo mulanyingidde parliament ngenda kukankanya parliament mwena mugenda kutya mugenda kino twakisuubira munjaga nti Segirinya ng'aluwawo okuyingira njagala parliament eyo ngiteeke mu level because ebintu bingi nnyo byenda bisobola okyuka ng'abaka abaliyo balemeddwa kati Segirinya kaneeyingirireyo ebintu mbirwane bijja kukyuka ate kirungi tugenda kubeera mulembe omulungi nga Kyagulanyi ye president twagala tubalage kye bayita waka kati airport nzigale nga Segirinya ndi mu parliament airport nebanga teggulwawo nga ndi wali ntudde butuzi mbutise matama basimewo bali muli bannabakoba bali muli bonna bamutuse matama bantu waffe bali eri babonabona Mr. Update kati nze nfe byana n'olutalo wano ku page songa kati singa wano Mr. Update njogera nga ne parliament ensonga yagikonyeeko dda abaana baffe ne basasulwa obusente obutini abakola mu nsi za Buwarabu afuna emitwalo 7 ne bamutemako emitwalo 3 gavumenti ng'omusolo n'asigazaana Segirinya n'embeera wali nga mbutise matama mu parliament omwana afuna emitwalo 4 government ne mubaka emitwalo 3 mbu musolo abaana bandi bade bafuna milioni 2 n'ekitundu abali mu nsi za Buwarabu ezo sente omuwarabu asobola okuzisasula bulungi nnyo bwe banga order evudde mu parliament nti parliament yagambye gwe agent atasobola kutwala mwana bweru ng'afuna milioni 2 n'ekitundu Jordan oba Oman oba Saudi Arabia oba Sharjah oba Dubai toddamu kutwala mbabulira mazima mujoka kasanti ba agent bulijjo babanyigiriza mujja kirabanga bakigondedde nga omwana aveeno nga ategedde nti omusalo ogusookerwako mfuna milioni 2 n'ekitundu oba order ng'evudde mu parliament mbabulira mazima this is reality sente muzifuna bulungi nnyo kubanga order bwe mala okuyita nga government ya Uganda signing memorandum of understanding n'ensi za Buwarabu ngaye mukiraba aba Philippines government ya Philippines ya signing memorandum of understanding ne Arabic countries that's why aba Philippines bafuna sente nyingi nnyo okusinga abana Uganda ne wano mu Uganda tukisobola bulungi nnyo government yaffe order bwe mala okuyita mu parliament nga kiwedde then nga ate signing memorandum of understanding nti omusalo ogusookerwako omwana ali mu nsi za Buwarabu ayina kufuna milioni 2 n'ekitundu ekyo kiba kiyise ne agent yakutwala akimanyi ofuna 2 kitundu naye bali eri basirisa abakaba parliament abana baffe banyigirizibwa abana baffe babatemako omusolo emitwalo 3 n'asigazaana teri MP ayogera bonna basirise kyovula mbagamba nnyo bannange buli ali kuno lwana Segirinya nyingire banange mbasaba lwane Segirinya nyingire nebazaaba banoonyereza akalulu abakutte ebifaananyi byange ne mbifulanga profile pic mukukwata ekifaananyi kya Segirinya kifule profile pic
That's an campaigning move also. It's an campaigning move. Obon campaigning day. Obon campaigning day. Abana bangi nnyo bakutte ekifaananyi kya Mr. Update bakifute profile pic kitegeeza abantu abakugoberera bagenda kulaba ekifaananyi kyange bagambe katuwe Mr. Update nze nyingire eri ngenda kulwana olaba nwana kati ekyo manyite munyinaamu Dawuti nti Segirinya siikole ekyo manyite wali nyinaamu Dawuti nti Segirinya siikole mbabuulira mazima ekyo mukimanyi abali ku the updates online page nti Segirinya singa nyingira parliament just expect service delivery. Just expect service delivery because nze Mr. Update nyina omutima ogulumirirwa other than other MPs or other representatives abatabafuddeeko mu parliament tunamu abaka bangi tulinamu abali ku side y'abantu n'abali ku side etali y'abantu obo kiraba naye abantu baffe bakaabye nnyo abantu baffe banyigiriziddwa tutunula butunuzi tuti amagulesi ya sinema tovu webale nnyo profile pic ngirabye parliament bagenda okweyongeza omusaala kolo bonna ne bajjula mwana bano ku miliyoni 200 ezawe babuli mbaka wa parliament ekyo ekiteeso kyaleetebwa Latif Ssebaggala ku folo ya parliament si kyogera olw'okuba nti njagala kudda mu kifo kyavaamu nedda this is reality ye yaleeta motion eye miliyoni 200 ku folo ya parliament kye kiteeso kyokka kye yaleese bukyanga ayingirayo myaka 3 mu parliament y'eggwanga Uganda nenga ekyo bannayuganda kye beetaaga during COVID-19 Mr. Update ndi ku page ngamba bane tuyambe tunonyeza abantu emmere bananga ina yakawunga kawereze bananga ina yetoke liwereze yewe yayimirira ku folo ya parliament yagamba buli mubaka afune miliyoni 200 era ne bazibawa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nagamba this is an indirect bribe era najizaayo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nazizayo nenge yaleta motion yeyo ku folo ya parliament is none Honorable Latif Ssebaggala. I'm telling you, is none other than Honorable Latif Ssebaggala. Ye yaleta folo eyo ku motion yeyo ku folo ya parliament naga buli mubaka bamuweeyo miliyoni 200 bagende beekubeka enfuufu. Ng'abantu bafanjala abantu banoonya kyakulya Segirinya bwenji yemmere bwenkola nti ebyo bibaka abantu bebaga ebyo bitesa abantu bebagala abantu beetaaga ebiteese bibazimba abantu beetaaga ebiteese bibazaamu essuubi leeta ekiteeso nti airport eggulwewo leeta ekiteeso sale increment eri abasomesa eri abasawo leeta ekiteeso sale increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu olaba abantu bataagambe nti ddala oli ku muzuuli oli ku mulamwa mwana ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuna chance mabega kaunga ayogera yagamba bannange ku folo ya parliament nagamba mpaddeyo ennyonyi egenero n'abaana abali e China ababona neza mulengera ebiteeso bye twetaaga yadde government yaziimula ekiteeso ekyo naye olengera nga kyali kiteeso kikulu nnyo kyagenda mu answered the parliament kyagenda mu answered the parliament ekyo gye kiri ne baliddawa kijja kujjukirwa nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta motion yegamba abaana ababonaabona mu nsi ye China mbawadde ennyonyi era ekintu ekitosobola kwerabira kirala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta ekiteeso ekigamba lwaki musolooza social media ne mugijjako omusolo ate nga yemu ku means of communication abantu ze beeyambisa okufuna information because one of the functions of Uganda Communication Commission is to deliver services and information to the masses. Zezimu ku functions za Uganda Communication Commission. Na yate information inetukatya ku bantu ngate social media ogitaddeko omusolo. Ekyo nakyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakireta olengera ebiteeso byonna bya makulu. Atenga yakagenda just myaka eki. Naye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujjukirwa nnyo mu parliament y'eggwanga Uganda ng'omu ku baali ba vibrant MPs abaali mu 10th parliament. Ebyo ebiteeso bye twetaaga ng'olengera ekiteeso kirimu amakulu. Ekiteeso nti abaana ababonaabona abali mu nsi ye China bakomewo. Kitegeeza ataasa bannayuganda obutafa. Naye oli ssebo n'ayimira n'agamba miliyoni 200 bazituwe tugende tweriire. It was an indirect bribe. That's why Honorable Kyagulanyi sente ezo yazizaayo.
Kyembagamba ki twetaaga ba MP ab'omulamwa ba MP abayina spirit of nationalism. Segirinya nze neemanyi seewaana nyina spirit of nationalism mu mutima gwange. Saagala muntu abonaabona nga nze ndi happy. Njagala ffenna tubeere happy. Ne waliwo omuntu ng'agamba gundi okubonaabona kinkolera nnyo. Oba okiraba? Gundi okubonaabona kinkolera nnyo. Kati omuntu bw'atyo aba talina makulu eri ggwanga oba eri nsi eno. Twetaaga omuntu agenda okubeera ng'ateeseza eggwanga nga taseeseza lubuto lwe. Twetaaga omuntu agenda okwogera ensonga eziruma omuntu wa wansi. Gwe sindika parliamentary material Segirinya Muhammad omusindikeyo olabe. Nsindikaayo ompa omwaka gw'olabe kyengenda okuteeka kundi ku floor ya parliament. Nsindikaayo just mwaka gumu gwokka. Omanyi bantu batunyooma nnyo naye gwe bugezesa Segirinya musindikeyo within 1 year ojja laba ekinaava mu mpale y'ebiraka. Era nze bwe nayingira bwe nti ngenda kubaawo ne kye bayita 100 days of Mr. Update. 100 days of Mr. Update. 100 days nga nakayingira parliament. Mujja kakasa who is Lord Councillor Segirinya Muhammad. Lameka Kalavini wama webale nnyo ogambye vote Segirinya Muhammad MP Kawempe North. Afi ogambye Nupu Mr. Update tukwagala nnyo. Ke Magi ogambye mai Segirinya wange omubwati. Kyenjagala okubategeeza. Gwe nsindikaayo olinde 100 days of Segirinya Muhammad. Lwojjo kakasa ennaku 10 ezigenda okusooka. Ennaku 10 ezigenda okusooka nga nyingidde parliament. Mugenda kulaba ebiteeso bye ngenda okuleeta. Mwenna mujja gamba nti omusajja ono yalwawo dda okuyingira. Kubanga mwetaaga services. Government ebafuddeeko. Shamiremi Ozereti airport batugambye egenda kuggulwawo mwezi gujja. Kati Mr. Update n'embigaana nenga nti kati lutalo kulwana. Emuyomba Richard nsanyusa okulaba nenga lutalo kulwana tewakyaliwo kuzikiza because airport batanse tubuzabuza gulwawo nkyaluli tukube bakube katugenda kuba bakube Vikiruba wa mansanyusa okulaba onge nti Segirinya tukwagala nnyo era tukwagaliza oba MP Kyagulanyi Aizo bannange kantu sokusasira kwange mugana fono Kyagulanyi Aizo yomu ku basajja abawagire nnyo abantu baffe abanyigirizibwa yomu ku basajja abasondera abantu baffe abali obubi mukiwulira yomu ku bantu ababeera mu charity yomu ku bantu abasondera omwana oligo mwala babwire okugulu bambi Kyagulanyi Aizo onako lwalero afiridwa taatawe. Kyagulanyi Isaac afiridwa taatawe. Mwana oyo afaananya erinnya ne president waffe erinnya erimu naye bamuyita Kyagulanyi Isaac. Ampereza message nanga Mr. Update nfiridwa. Bambi kitalo nnyo ekyokufiirwa taata muganda ffe Kyagulanyi Isaac era ndi mu kweteekateeka ndabenga muganda waffe oyo tugenda tumuziikireko because omwana oyo Kyagulanyi Aizo abaddewo nnyo. Mulabya obambi nga ayita wali maziga taliiwo yali bweru wa ggwanga talina bwadda airport nsibe ange Segirinya gosobola okundi presentinga bambi kitalo nnyo kitalo ddala era nkutegeeza tingenda kubaayo ngenda kubaayo nkuli presenting muganda waffe naye kitalo nnyo ekya taata kubanga oyimirirawo nnyo n'abantu waffe abanyigirizibwa oyimirirawo nnyo olwekyo omwana oyo amuna update 9 page era nga fani waffe ate nga y'omu kubajjumbira ennyo zi charities ez'okuyamba abantu waffe abanyigirizibwa era mumanyi bwe twali tusondera n'oli omukyala eyazaala ne bamukwatira mu ddwaliro mutegeera mukyala oli gwe nadduka oweebulenga gwe bakwatira mu ddwaliro omwami oyo bambi Kyagulanyi Isaac ye yasasula biru y'eddwaliro yonna nga bakwatidde mwannyinaffe mu ddwaliro ye yasasula biru y'eddwaliro bambi nanga Segirinya dduka omukyala gwe bakwatidde mu ddwaliro omugjeyo n'asasula biru y'eddwaliro n'apangisiza omukyala oyo ennyumba bambi afiiriddwa taata. Kitalo nnyo kitalo ddala. Saba omwoyo gw'omugenzi taata Omukama Katonda agulamuze kisa. Muwala wa Aisha kifaananyi ngenda kikuwa bambi. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Naye tuggumya muganda waffe obaddewo nnyo naffe ne bambi kibi nnyo kibi ddala. Bambi ng'ovudde ku byaki ayina kye bayita spirit of nationalism. Omuntu ayamba omuntu atola katono kaalina mbabuulira mazima taba muntu wa kusaagala. Olwekyo kitalo nnyo ekya taata tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa. Mr. Update nja kubaayo mu kuwerekera omwoyo gw'omugenzi ne bambi kibi nnyo kibi ddala.
ate ye tagenda bambi funa chance ezika kubanga taliwo airport yinzigale yandiyagadde ajje naye gwe tebereza era government yetuletedde ebyo kuba airport eyo singe badde nzigale omwana yandize ati sinaziika taata we netasobola kujja kuziika airport nzigale anayitawa kati Mr. Update nze nyina bambi muli presenting era ngenda genda mbeyo era kumacha ngenda kera ngende because munno mukabiye munno ddala wasondera omukyala nga bamukwatidde mu ddwaliro biru y'eddwaliro omukyala nga talina wa kusula n'omusondera ssente z'ennyumba ekyo sisobola kukyerabira kye wakola nga omukyala amukwatidde mu ddwaliro mukyajjukira bulungi nnyo banendoza bali kuno mukyajjukira omukyala gwe bakwatira mu ddwaliro eryebulenga gwe nadduka nenunula omwana ono bambi yesasula ssente oba omwami oyo yesasula ssente nang'asa girinya ddukayo mukyala tumutaasa tugenda okumaliza okusasula biru y'eddwaliro nti aye talina waasula ne tumupangisiza ennyumba tugenda ogira nti talina capital tumugulira awo amanda ensawo nnya natandika okutunda kati omuntu yenna ng'alina ettaffaali yali atadde ku nsi eno ng'ate asobola mu bw'omuntu tetuyinza kubeera nga tetumubeereramu bambi muganda ffe Kyagulanyi sorry tusaba Allah omwoyo gw'omugenzi taata agwe ekyomula eky'emirembe naye Mr. Update ngenda kubeerawo nnyo olaba mbeereramu abantu abatatubeereramu oba abantu betulabye obulabi naye ate gwe muganda waffe abadde abeereramu abanaku n'ekyo kibi nnyo kya taata kitalo ekinnumye bambi n'amazzi gampulira Mr. Update gaagala kumpitamu tagenda kuziika olwa airport okubeera nga nzigale kyovala abasajja mmwe tugenda kukubagana paka ku muntu asembayo kibi nnyo kibi ddala tukusaasira muganda waffe tukugumya nti tosobodde kugenda kuyiwa kutaata ttaka naye gwe teebereza omwana gyali eyo nga ali mmirimu taata we yafudde omusubiro nti enkyokukola nga tamuziiseeko omusubiro enkyokukola nga tamuziiseeko naye ng'ekiremesezza ekyo airport kubeera nzigale kubanga yandize kyovola abasajja mwe ngenda kufaafaagana nammwe paka nga airport eyo eguddwawo Mr. Update ennaku enkutte mpulira amaziga gaagala kumpitamu live y'olunaku olwaliro kangikomyawo kankomyawo live mbeegayiridde kangikomyawo kibi nnyo kibi ddala omwana ono bambi abeereramu nnyo abantu nnyo omukyalo oyo gwe twajja mu ddwaliro nga bamukutte ng'azadde ab'eddwaliro bali bamugambye asiimule eddwaliro okumala emyezi 6 mbu ssente ziggweyo nti asiimule eddwaliro kankomawo Mr. Update